ekizibu kyo omukuku na Vutama Emirira asobole okubanga akuddamu. Tukyali ku mboozi ya Ekijenga ekyali ekisangibwa Masindi. Mukulu Vutama Emirira, let me summarize. One, the ministry is allocated the funds and your budget. Two, kyembadde nkunyonnyola nti many people admire Obote, they admire Amin. Why? They were running a strongly centralized government. Kakati president bwe yajja tukiyita devolution of power. Si federal. Devolution of power kitegeeza nti emirimu obuyinza obubadde bwetumye mu central government busaasaanyizibwa wansi. Mpaka ku local government. Yes, that's why we have local government. Nti buli local government eyina budgetidde. Eyina budgetidde ng'esoma yaki. Kakati abantu baffe tebabategeeza decentralization kitegeeza. Decentralization kitegeeza you are no longer blaming Museveni. You blame the local leaders. District What leadership. type of leaders do you have reflects the development in an area? So kino kijjawo ekyokugamba nti government ya President Museveni Yes. yebba eddagala. Tulina ku blaming abana abali ku Yes. district leadership. Bakugamba batya nti National Drug Authority egenda mu butale mukwatanga ku pharmacy yange nembattirayo because stupidity. These people, after selling the government drugs to ordinary people, they raise their grey heads, raid shops and supermarkets. Oyingira otya gwe nesikubira mukukutta lwakite lyamu negagamba this is our drugs. Yes, how did it come from government stores to my pharmacy? Giyingire munkwasi. Kitegeeza ki there is lack of civic education. Kuba gwe muna Uganda bogera mu ddwaliro lya Kenya baguze eddagala liriko government of Uganda. Kitegeeza baguze eddagala n'okufunira. Ate nno kimanyi nti president yasiitaana nnyo okuteeka government of Uganda. Waliwo omukyala nga bamuyita Nannono. N'amugamba nti empeke zange ziteekeko nti government of Uganda. Omukazi n'agaana ne bamugoba Nannono. Nimbaga nti oyo musiru kubanga Museveni bw'aba yaleese empeke z'eddagala mutwalo nkubako kanaana era olukumi n'endubba. Siwakanya Museveni. Kakati mmwe Museveni abaweereza responsibilities naye mmwe mwenna okuva ku toopu eno nti katwebuuze omusajja ali kabale simanyi kamabaale n'abasaba ssente ayokya expired drugs. What you don't know, some countries, developed countries, give you money to ban drugs in your own country. So the question is, does the drug authority buy expired drugs? Is it given to them by another company? And when they come here, you also give them money? How can does it make sense kubanga tubuuze singa abasajja ogenda kukyaza abasiraamu. My family is a mixture. Nga manyi baganda bange basiraamu be bajja okukyala n'oteekako embizi obviously ejja kusigalawo. Kakati likewise drug authority brings in drugs we don't need. That's why, and you give them money. You give Kamabale money to ban it. At one time he asked 5 billion. Yes, singata ina waitira singa yadduka dda. How can you raid my pharmacy? The confirmation that these are drugs, they come from where can a thief get drugs? Where? Nikajona katweka gali mu butale gali luda sigaba gakuba kubanga gwe you are confirming ti gwe amagezi go gokola obye ddagala mu drug authority abantu bamaze kuwa sente ejo report mugakubemboko. Why don't you tight security at your drug authority? Actually, mbale nchakunya mzaita mali. Ntinayogera ko no mukungu mu National Drug Authority abafunanyizibwa kutambuza eddagala. Procedure gyanyonyola. Olabye ddala nga tewaliwo babbira ddagala. Procedure eddagala liva mu National Drug Authority stores mpaka ku district level mpaka ku health center ey'okukyalo. Naye eddagala we libbibwa wano kudwaliro we bayina n'okubanga baleeta ebibokisi omutale kankubuulire 2 embarrassing cases.
omusajja bamukwata ngabbye eddagala erya HIV eriweweeza lya billions n'alikwata n'alitunda mu Southern Sudan ejuba ne bamukwata bwe bamutwala mu kkooti muganda w'omulamuzi yaguwaza his brother who is a judge in this country presided over the case nakanula maaso bwati omanyi kye yagamba omusajja yajja yeevuga ne mu mmotoka nga alina ne video emyezi 6 mu kkomera oba osasule emitwalo 6 n'omulamuzi bali mukubiddemu mu kkooti emyezi 6 asasule emitwalo 6 ejjinja batikka eddagala eryo nti balitwala mu bulwaliro liraga Juba abantu ne bakwata na mmotoka kubakuba ne battako omu kubanga mmwe baliranyuliza Museveni. No, Museveni cannot be an askari everywhere. No, the responsibility is at Gund ewammwe gye muli. But what does it take? Kakati okiraba kati agaga sajja kakati kankubule sibira nkaku presidential advisor. I was a presidential spokesperson for 14 years. Kiri na kigaana bwali bujozi bw'abakuteesa bakuteesa bali bagala okunja andi kakati babakwata batya sente ze nyingi yulaka reasoning capacity yemu abantu ba bulijjo abasajja ba Amini balina amagezi. Do you know nti Amini Gundi amme shop yalimu ebintu amme shop ya Amini nga basirikale tebagenda mu butale bwa yes why basajja ba Amini baddiranga Kimbo waabwe ne bakumukulitya mu dduuka n'omugula oluba omugula bo ne bajja ab'amagye batwala n'ebitali byabwe abantu ne batya ebintu by'amagye okuteekawo entiisa tiiseeyo nti bwe bajja ne basangamu ekyabwe babitwala byonna ebiri mu dduuka. This is why twegomba nga amagye ga Amini bambadde engatto bambadde uniform. Younger people wanted to join Amini's army nga bali smart biscuit beef be bamuyina. President Museveni azatwashinga government ya Idi Amin. Tulabanga kyekisiro okubanga abakali ya borrowinga mu region ya Amin batulaba lesi ne mutabaniwe kuba deputy waliso. Let me tell you, Amin teyina democracy. Ensi erimu democracy, it must have the mirundis nga be opinion leaders abagezi abategeera. Amini wali tusobola mubba n'osigala wano nti oli mu kkooti era tewali yabba Amina. Nze nakula mu buto ng'omubbi tumuyita Wakweya. Wakweya was Minister of Health. Amini n'aga nti amubbye ssente z'eddagala teyadda wano. There is a man omuzungu Amini yali ayagala okukola ekyuma ky'omunnyo nga tumugye omunnyo tugujja Ethiopia n'agenda eyo Rwenzori Kasese n'akolayo ekyuma ky'omunnyo. Kakati ku launchingidde Amini yakirambula kyonna nga pipe omunnyo gwazisala. Omuzungu yayitira mu National Park yamanya amusazi. Amini ku AU ne bagaziya oluguudo lw'Ekatwe. That was the main street we had at that time. Era ffe abajja mu Kampala egyo gyonna emiti gye mulaba Amini yegisimbamu. Naye bano bwe bajja nga balinamu munnabwe akola ati abajja bajja ebibajja emiti gyonna ne bagitemamu. Amini had planted trees. Naye ng'omuti gwa Amini oguzanyirako ogukwatako nti ogulinyemu nga gwa City Council. Kakati yalina gundi kifuba. Kakati today responsibility. But the problem is the people like Mirundi who know nti tetuteeka blame ku Museveni. This is where we've gone wrong. Era nze singa sibayambi mubadde mujja kujjako Museveni ate mufune ababbi ate atya anti abakola ki twogera nakalema yali mubbi nnyo singa alinnya mu kitundu ne bamayinja ono omuko yali akozesa Nakalema nga Nakalema omulimo gwe to interdict people bateekemu abaabwe akasajja kabokedde n'aka new vision ne kakuba abantu interdicted paka nakola balikayola. Nakalema temuli toyogera Nakalema nga wendi oyagala kujja. So it is the responsibility. No, it's the responsibility of you people nti okulonda kutuuse. If there is a hospital
bakansala bawo bonna bagwe MP agwe mugamba buli Erioda bwe yali mu ministry ya health yabbaye eddwaliro abantu bakimanyi nti Erioda yaliko omuvaala ebintu bya gavi Erioda naye Erioda yagenze yafuna obuzibu n'alumbibwa Kateesumba n'ayiwa ssente Erioda yabagambye ekintu eki kasita munyima obwemupinga eddwaliro ndiggala Erioda zeeyo ku toopu Erioda yakola eddwaliro era Erioda ayinza okuba Kateesumba kati the things have turned against Kateesumba why this man brought to a hospital babadde bamwogerako nga baga nti mu ddwaliro omwo mubatira abeegundi batiramu abantu bakola ki omanyi bw'olimba short term abantu bagamba eddwaliro tubadde nalyo okumala ebbanga kakati yesu gye muyina okukola when you are directing the people nga mumanyi mulonde chairman wa 5 ategeera mulonde bakansalers abategeera mulonde nga kanso mulete etteeka mu kanso yammwe nti district officer nga tannaba n'akamu kokka okutwala gundi ye requisition ye okugitwala mu drug authority tumale ogiisa kakati gwekimanyi waliwo empeke baziyita bakwatana ziwonya nnyo omusujja the refugees come to from Congo ne bagenda mu ddwaliro ne bazisaba ne bakuluusinga ne bazitunda eri get credible leaders kino kyonna ebiri mu health centers eziri mu byalo mu district si yokka ate ekiri mu education kiwunya kubanga ekiri mu education kiwunya nga tuva ku nsonga eno ogamba nti kiddayo eri public balonde abantu abanabakolera kuba ogamba nti kivudde ku blame ya president muve ku Museveni kidda ku district level so abalonzi balonde abantu abali credible bebesigo omukadde akwasiza ku mmere ye naye kakati mumudduka tumuwadde alogaloge ate mumuwadde ng'eddwaliro liryawo anti kyekubuulira this man the Gombola chief what you don't know district eyina kaawo deputy kaawo akolaki bayinza n'okuba abana nti mu buli Gombola mulimu district kaawo muyina ne Giso nakamoto nekapikipiki ke nakabunduke oyo agenda kukwata ani miso Museveni sente zamala mu abo bayiso military intelligence miso jatasasula na sente emukoledde omulimu ogusinga why I like this country sijogebwa no this is my country kakati mwe kamunagamba nti abaganda baga nti ekisawo kyataliiwo kijjula mayinja when you are not around when they are sharing something when they are sharing something important gumunsawo iyo bateekamu stones two abaganda we have another good proverb nti ebyemuweereza bye bigula omwenge if you send money through mutabani wa Mole wamu ne Yowana agenda kubanga wa analysis ye oba okwogera kwe kwebyo ebizibu mwaweereza which ewedde twafuna messages wererako ddala zaali mpitirivu nnyo wabula nsaba mutusaasire mmwe bwe tasobola kutuukirira wabula twalondamuko ezimu zetulaba nti zaali za nkizo nnyo obanga ekizibu kitwaliramu abantu abaira ddala nga bangi zetwasobola okubanga tugoberera naye amu okubanga ngobera ku nsonga y'ennuuni nagezaako okutuukako eggaba ku mwalo nenjogerako n'abantu abamuwadde nga basinga baali beebala kamera zaffe ku nsonga y'ennuuni kitegeeza kiteekawo question marks nnyingi nnyo ku nsonga z'ennuuni asaakomaawo nagoberera ku mboozi y'omuvubuka oba omwami gwamanyiddwa nga Christopher website ze Masanafu agamba nti chairman yatunda ettaka lye naye nagigoberera nagoberera ne ku nsonga y'Emasindi ekifo ekimanyiddwa nga Kijenga Health Center 2 eddwaliro lyali maliddwa emyaka 2 nga ligaliddwawo olw'ensonga nti bali baagala okubanga liddaabirizibwa naye nga abatuuze bali balajana nga bagamba nti tewali we bazaalira abamu bazaalira ku makubo abalala bazaalira waka so ebizibu bayitamu byali bingi nnyo twafuna okutuukibwako ne tusalawo ne tuteeka ebigere mu ngatto ne tugenda Emasindi okulambula n'okwogerako n'abatuuze wamu n'atwala ebyenjigiriza ku disitulikiti y'Emasindi kati soke tulabe emboozi eyo ey'Ekijenga kuba kyemmanyi ekwata ku bantu bangi nnyo kyalo Kiramba abatuuze baali bakabira gavumenti wamu ne district abatwala district eyo okulaba nga balina kye bakola kasoke tulabe emboozi n'oluvannyuma tukomewo n'omukuku na Tamale Mirundi
Abatuuze bagamba nti eddwaliro lino lyaggalwawo mu mwezi gw'omukaaga mu 2019 wabula tewali nsonga y'amaanyi yaweebwa lwaki baaliggalawo. Maternity ward eno bakagyombeka yakamala omwaka gumu nekichweka n'ogenda omaiso kyokola kuluga bagyombekere teine kyamaanyi kiyakatuyambaga kuluga bagyombeka tulwaine bakagyombeka teina toilet. Babatuuze abalina abaana abalwadde abakyala abalina embuto wamu n'abasajja abalina obulwadde obw'enjawulo bagamba nti babonaabona nnyo olw'eddwaliro okuggalwawo. Bakazi baitu bakubonaabona muno nyowenka management nkusaba batukonyere batwirukiire bwangu bakingwire eddwaliro linatandike okukora kata ukalikamu kyonga kandi bokusanga mulo mukuzalirawo obune muzire nka babiri bayinga kubanza obundi kulindanga na kalombe kamukonga kandi awo kitakusoboka. Olw'eddwaliro okuggalwawo abantu bangi bafuna okusomozebwa kw'amaanyi naddala abakyala abagenda okuzaala. Kusinga bakufuna obuzibu mu kuzaala bwokuba bagenda paka mu tawuni awo busawo awo bagenda kujenga tibalina maizi gokozesa tibalina byokozesa byona buzibu bakufuna bw'amaanyi muno okusanga abandi bazaalire mu byalo. Yakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Masindi agamba nti bageza kukola buli kisoboka okuyambako abakyala abagenda okuzaala era bavumirira ekyabakyala okuzaalira ewaka. The construction was supposed to start in the first quarter, but some of the delays in the procurement process had sham sure the construction will commence in the second quarter, which we have entered in today, whereby I'm sure that after the construction of what is lacking, it will be in operation. I can really say that after the construction of a pit latrine, there will be official opening of the maternity ward of Kijenga, and we shall continue to use the placenta pit which is already available there. Agamba nti bonga abakulembeze bafuna okusomozebwa kw'amaanyi mu kufuna ensimbi okuva eri gavumenti z'ebitundu era kibaleetedde okuyimiriza emirimu ku ddwaliro. For long, but there was some challenge with the resources. There was the year we expect to get money from local government, they didn't give us money. Then the construction had to go on hold. After receiving more money, that's why it continue up to the completion. Ayongera okutegeeza nti eddwaliro lino terina kukola ku byakuzaalisa olw'abantu abangi abalikozesa. Kijenga emusaidize Masindi era nga abatuuze baayo batutuukirira nga oluvannyuma lw'okulaba show y'omukuku na Tamale Mirundi era nga bumanyi nti amanyiddwa ensi yonna bwetoola regions ez'ensi yattu Uganda teri wootuuka n'oyogera erinnya Tamale Mirundi nga teri n'omu alimanyi. So abatuuze beeyo batutuukirira nga bagamba oluvannyuma lw'emyaka 2 eddwaliro lyaggalwawo abakyala be basinga okubonaabona wamu n'abaana abato we balwala tiwaliwe bagenda. Tukimanyi lwatu nti ku mulembe gwa Obote yayina ekigendero eky'okuzimba Regional Health Center oba Referral Health Centers gwe mwajira ne Health Center 2, Health Center 4 eziyambako abantu oba okufuna obujjanjabi bwe balemeddwa bagende ku Referral Hospital esinga obunene wano mu Uganda ey'e Mulago. Omukuku nafutama emirundi nsanyusa okulaba. President Museveni yasinze okukola ku bya health nti amalwaliro mangi gateereddwawo bakatizibwe nakuliranga eddwaliro lirimu lyekaliisiro naye kati neraka nawa kakati epolobulemu abantu gye batamanyi nti bw'oba oyagala okusuula gavumenti kwata health kwata education kwata trade kansubire kino tekiri mu politics ate kijira mu kitya ti singa ogoberera buli kulonda kutubedde nako ebintu ezo ne ku mulembe gw'ambabazi ministry education erimu ebizibu nga abasomesa beedimu bagenda okukola ebigezo byonna tuneefuuka yunato netudda mu health mbabazi erabulanga health centers ye ate gwabadde prime minister golambula health center netandika okumugoba emisinde nimbuga nallow him is exposing himself because you are not talking about an old government. There's a new person. But even if we don't know how to handle issues. Mujukira ntibayogera ke kasese nti omukazi yazalidde katoki. Yes, embozi tujijukira. Nengamba wa Nation Television mbadde akakadde kasente. Nansi ateeke kakatoki twayibwalagira omukazi okusindika. Akateeke mukamwa.
era nga national television ejuddeko dilapidated hospitals naki kubanga katubabuuza how can you close a hospital once baligadde okumala emyaka 2 nga bagamba nti ligenda kukola renovation lyalifuuke nga lyetaaga total renovation or rehabilitation kitegeeza lyali likaddiye nga bakolaki toyinga ejjudde naye olabye ebizimbe ebyo bigudde ebizimbe byali under renovation ebitanda bali bakabiteekamu okay naye emyaka 2 twayogerako n'abakulu eddwaliro eryo ebitanda okuteekebwa mu ddwaliro erigenda okugwa kitegeeza ki you put in new beds in an old facility yes kakati abo kyemutamanyi and you don't know the responsibilities abantu basinga obungi mbadde mbagamba ti strategy ebalemeredde kwe kugamba ti everything is blamed on the president era bwe twatuuka mu bantu abo mukulu Tamale abasinga bali batugamba nti gavumenti erina kyetukoledde abamu beekwasa nti obubbi bw'eddagala mu malwaliro emasindi ni wamu ne Nakasongola region eyo buyitirivu nnyo abamu bagenda mu malwaliro ne babawandiikira eddagala nga mu ddwaliro teririimu nabagamba mugende mu kiriniki gyemba mukolaki muligula ebizibu ng'ebyo bwera bw'oyogera one of the biggest failures of this government in 35 years ekizibu kya health kyekimu ekinokebwayo ezo tuziyita social service ministries in many countries they are headed by women ti omukazi bw'abeera nga yakulira ebyekisawo kuba always tell you ti abakazi balina byebasharinga in common ti specials awandira Kazibwe nga vice president yaga nti bawa mukuba queen yagamba bawa muboggolera so women at whatever status they are they suffer the same but problems two abakazi nga tebabadde babbi ngabo basaala nyanza banambuzi when they talk about parties osobola okulowooza nti kyebaliko naye mu Uganda bwebogera ku parties wabeerawo factory eyazireese nga baagala giyisaawo gikolera market kakati women go through menstruation ekitegeeza ekyo kibagattira wamu omuwala omuto n'omukazi omukulu bonna in fact a pad is not something spoken nga basiira nyanzi baani tibamukutte ogundi Kenya baali bazireese nga zijjudde agapigawo ne bagakwata Kenya baatuuka n'okugamba nti abaana beeteekayo busa Eva yajja ku nsi nga tekuli pads teyazaalanga yazaala yeteekangayo ki banyaffe balaba ku pads ezo in fact pad ate ffe mu Baganda erina n'omulimu omulala gwaki yes so omuwala nti akisiza omukono azisiza omukono emabega tatambula nakutambula baagala nnyo kikolebwe ng'ali wakati wa maama we when is done on the step mom asobola okukola ebizibu notazaala nakuzaala Mzee Tamale kakati nkugamba nti one who requisitions for drugs is the district health officer of a district requisitions for drugs because he knows the type of diseases that the local people suffer most times yes actually this is a law district officer kati ba district officers balina clinics ezaabwe kati bw'asaba eddagala asaba lyanziku etaliyo etali mu kitundu ate eri bali mukolera litya nga teriiyo mu drug authority esaba sente billions eyo kyeddagala ate eyo eddagala eriri needed yolo simanyi kamabaale tukigende empola Mzee Tamale kiddemu nkugambye owa district health officer akola requisition eri eddagala mu drug authority naye ng'ekirwadde tekikola ki kakati eddagala lyasabayo the list would have been approved by the district council if you had sensible leaders ti eddagala gwe lyotusabirayo nga district health officer
lijjanjaba endwadde eziri wano eziri mu kitundu siri asabayo nono kamabaale kati ate kiba kimufuniramu abafuniramu wa nga teritambula ate oyogedde nti one they blame Museveni two noyogera n'ogamba ti mu ddwaliro bo bakulagirira we liri bagamba wali teririiwo naye genda olijje wali ye ono district officer tasaba eryo era in fact mwekamba buulire if today the president directs nti buli district officer alage district councils ez'ekitundu kye emyaka 10 eddagala lyabadde asabayo mujja kwewuma nga basaba lya nziku enziku etaliiyo eddagala tulina verdict ebyo nana biwandikako nabagamba tulina verdict ekolebwa mu kitundu eddagala lwe lijja lwe balibbamu which means the drugs come from who? From Museveni. Who steals the drugs? National drug staff. Do you want Museveni to remain an askari at your hospital? Njagala mbabuli wali mwali mulabyeko MOP akoze inspection mu schools oba mugundi mu malwaliro mbu abasawo bangi bajja kuma akalulu. How can abasawo kunyima akalulu nga have helped the peasants? Tebake ne bagaba sente. I don't need to give money to voters. I don't need to give money to voters. Bagala service delivery. Kakati kitegeere. Ti okay ochimanyi ti government central government gives the districts tuziita grant to the district. Ngojeko budget erwaninga district nga yo. Types. Tuina grants zebaba district to do whatever they want. Ngojeko budget ebasalirwa nti eno ate ne tuba ne conditional grants. They come with conditions. You will do this. Njagala mbuulire district ye Masindi mu grants ziva mu government teina mu sente zijanja badwalire. bwetwayogerako ne district health officer omwami nga bw'omuwulidde agambye bagezezaako kuwandikira government naye nga tebafuna kuddibwamu sente eziddaabiriza eddwaliro eryo tebazifunanga nti eddwaliro terina ambulance naye babayita mukazi agenda okuzaala ne bamuteeka ku kabanga lya poliisi wano mbuga nomuganda mbuga nanyini TV yagula ambulance ziri nnya yanoonya abakulu mu gavumenti okuzikompletioninga ne babula. Why? He was solving a problem to Ugandans. Nakola amalwaliro aba red paper ne bamukubamu mu mawulire nti akoze amalwaliro atunde ensigo organize kati abazungu tebanoonya ba minister abatundanga ensigo tebabamanyi tebasula binnya bya mmesa. It was not Mbuga naye nga tebaagala ekyo kiveewo kakati these local leaders take a responsibility. How much money is needed to rehabilitate that hospital which the district does not have? Tell me kamunyegula sente mmeka emitwalo milioni ngana milioni 8 namu milioni 8 gitwale katwe kyetagisaki mwetagisa mu nansi watula echupa y'omusaayi n'echupa y'amazzi. Tell me a district that cannot have 80 million not of parliament bamu abasiru instead of ambulance bateekako byabo bakubirako campaigns. Yes, bakubira campaign. So if an ambulance becomes a campaign issue, it means that MOP will never budget for sufficient funds to solve what the communal problems. N'otunuulira omusajja nti ye ku kyalo mu kifo ky'obakolera eddwaliro ate abaleetedde funeral company mbakoleddewo emmotoka batwala okuziika mu kifo ky'okujja kinakuwaza kimaliramu ddala n'amaanyi naye reasoning capacity y'abantu nti ambulance ngikuba n'engikugisaawo Nambooze yagambanga nti Mulago teri ddagala naye ambulance ya Nambooze abalwadde batwala Mulago to die. If there are no doctors and drugs and Mulago, why should Nambooze's ambulance tubatwala ate Mulago? Muzeyi Tamale, ensonga y'ebyobulamu mu ggwanga eno twafunye emboozi y'e Masindi yokka naye kiri wonna
ebyobulamu ggwanga tuyinza bitereza bitya tujjewo engombe egamba nti one of the weaknesses in the President Museveni's regime mu myaka 35 ebyobulamu bikyagaaniridde ddala tulaba wano abakungu balwala babatwala wabweru kitegeeza tewali tebakkiririza mu byanzijanjaba bya wanene Uganda. Taking somebody abroad means many things. Tugeze bagamba nti omwana president bamuteeka mu nyina agenda zaalira ebweru. This structure eri mu Uganda n'obubbi bwabwe n'obutemu nga balwanyisa Museveni including close family members olowooza omwana we tebali mutteddewo kyekyamutwazisa ebweru ati kuga nti reasons n'abagereka azaalira bweru for security purposes or because there is no trust mu health facilities ezawan negati n'abagereka nansi ya dokita eyamulongoosezza ayogedde ekinene bwekiti me I was offered bali basaza amagezi banzitireyo ebweru mu president alagidde simanyi kanonayiti naye yamwasa omuntu oyo kanonayiti yawona enyondo emirundi eki because me I don't know how mbu president has directed us to take you abroad for treatment when I trained 2 medical doctors mu baana bo nze ebintu byange byonna baroya bwe bali badokita bwe bali eddogondo lina saafi kati yebambagamba olunaku lwe munaategeera responsibilities learn one thing from me unlike Obote Gowala Obote was running a centralized government Obote amalwaliro ago yagazimba because we had a surplus gwe yakatwegattako niyongera okwaniriza naddala mu abali ku Facebook n'abatulabira emitala w'amayanja nkyali n'omukuku na Vutamale mirundi programu eno mu abakagyegattako teweewuunya nti twogera ku mboozi zirya za njawulo nnyo okusinziira ku ezo omukuku na Vutamale mirundi zazaayogerako eno program si ya byabufuzi si ya politics wabula kyekigendererwa kyayo kufuna solutions oba okufuna solutions kwebyo ebizibu byolina naddala nga tufunye ekizibu kya health twafuna ekizibu ky'ettaka n'ebyo ebirala ebigwa mu Ukalibo oba ali ofunyeko okufuna wali oguddeko mikono gy'aba mafia nga bazaabayita olina office gy'oyagala okujja wali ogezaako okuyitamu ne wabaa ku blocking ebizibu ng'ebyo byagezaako okulaba nga addamu for now kati ogende mu kuwumulamu katono nnyo n'oluvannyuma tukomewo